Bansuubira okusimbira ekkuuli n'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga Parliament eno etunuuliddwa nnyo ng'ekimu ku masiga asatu ag'eggwanga agasingamu obuli bw'enguzi. Nze kiruluuta saagala mpulireko wantu wonna wonna nzira yonna eyeefaananyirizaako ebyo olw'ensonga enguzi eno buli w'ogirya omuntu w'e Kalungu oyo gwe nkiikirira abeera anyigirizibwa. Kitegeeza nina ogirwanyisa nga nze neesookerako ate ne ngirwanyisa n'embalala abanninaanyi. Ekyokubiri, abantu b'ensinga okuvaamu balimi, abasajja abalimi abamu n'abavubi. Naye ebyobulimi biri wansi nnyo bitya nti n'abafunye omukisa ne basobola okulima ebirime byabwe ne bituuka okungulwa ne bituuka ku katale babadondola budondozi ebbeeyi y'ebirime byabwe. So nina okufuba okulaba nga tulwana okulaba nga abantu baffe abalimi bafuna ebbeeyi y'akatale k'ebirime byabwe. Engeri gye ndi omuvubuka ndi kifaananyi eky'omuvubuka oyo munnakyalo atalina mirimu nga n'abadde atandise omudaala gwa capati naddala nga Muluka ya Town Council n'ebitundu ebiriraanye amakubo bagenze nga bagisenda. Nzikiriza nti ngenda kubeera eddoboozi lyabwe abo abantu kubanga benvuddemu ate benfaanana fe okulaba nga omuvubuka abeerera ddala essuubi lya Uganda ery'enkya. Ng'ate n'ekirala olw'okuba nkulidde mu mbeera ey'okuba nga okusoma kwewaffe ne mu Kalungu si kwa munyoto nnyo, abantu tebasomye. Nsuubira era nga nzikiriza nti nja kulwanirira ebyenjigiriza okulaba nga bitumbulwa mu kitundu kyaffe weewaawo n'ebyobulamu kubanga bw'otunuulira Kalungu district yonna erimu eddwaliro erya health center limu ng'ate erina town council 3 namba n'amagombolola 4 naye erina eddwaliro erya health center 4 limu erya Bukulula ng'ate nalyo teririimu byetaago bisobola gikumala. Ekyo ekyennyamiza nnyo kitegeeza nti kitukakatako ffe nga ffe okulwanirira ebyobulamu mu kitundu kyaffe, ebyenjigiriza, ebyobulimi n'ebbula ly'emirimu. Nze kiruuta lyengenda okuba nga nkiikira naddala mu bavubuka. Yes, my name is Nkeretanyi, the representative of the people of Kalungu East constituency. First of all, I thank the Almighty Allah who has always blessed me throughout this journey that we started as early as 2006 when I was in P7. First of all, I'm not just here as a representative of the people of Kalungu East. Since I'm the youth, since I'm a youth and I'm a representative of those youth that are in the village, especially the unemployed, I pledge to fight hard and fight unemployment among the youth in our constituency. Because even the few that have tried their best to start up businesses, they have all been demolished by the trade order. And above all, I come from a constituency where most of the people are farmers. I pray so hard that God helps me to fight for those farmers such that they find market, or we find market for their agricultural produce. Above all, I'm coming from a very humble background where education has been left behind. It has been left behind and it has been lagging behind. So I think as a child who was born through that life and who has grown up through that life, I pray that I fight to improve to improve the quality of education in our constituency and the district and Uganda at large. Above all, I pledge to fight for the healthy status of our district. In Kalungu, we have 3 town councils and 4 sub-counties, but it is very unfortunate that we only have 1 health center which is Bukulula. And even when you reach there, it doesn't have enough equipment that can help it. I beg your pardon? Yes. About corruption, I pledge to fight against corruption because I'm one of those young children that have been negatively affected by the way the parliament has been corrupt, especially our predecessors. So I believe in this 12th parliament we are going to fight hard to fight corruption, because corruption is the root cause of all the backwardness that Uganda is in at the moment. Omugabo gwayo era tusaba n'abo abalonde cabinet tebatulondera omuntu asukka emyaka 6 kubanga omuntu asukka emyaka 6
abali mu kukuŋŋaanya byalina sata ali wakati w'emyaka 35 n'enkaaga abali mu kuteekateeka so batulondere wakiri abo abateekateeka fate ffe abali wansi wa 35 ffe tulina ssuubi tuli mu kufuba okulaba nga tunoonya wowe tugenda okuteekerateekera so tusaba baleme kutulondera muntu asukka emyaka enkaaga kubanga yajja kuba akuŋŋaanya bukuŋŋaanya biki byanaatwala ewaabwe basobole okubeera nga tebatulyaza maanya nga ffe abavubuka kuba abantu b'e Kalungu abantu benvaamu balimi okuba nti balimi ebirime byabwe bamala obirima tebiyina katale nzikiriza okuba nga nja kubeera eddoboozi lyabwe wakati mu kubanoonyeza akatale k'ebirime byabwe n'ebirala ebiringa ebyo n'okuteesa oba okubaga amateeka ag'ebiruubirirwa eby'abantu so si eby'abantu ssekinnoomu ne oba oliawo ne gavumenti yali muyinza wabula ku lwa bannayuganda kubanga be bannannyini ggwanga lyaffe lino ffe tuliwo nga abakiise baabwe abaali baagala okubanga bannemesa okulayira siina kye ŋŋenda kubagamba wabula mbagamba ekintu kimu banoonye Katonda mu bulamu bwabwe lwaki nange saasalawo nzaalibwe saasalawo mbeere mubaka wa Parliament wabula ntuukiriza ebyo Katonda bye yannambira kubanga ekisa kye tekisobola kuntwala maanyi ge gye gatasobola kukunkuumira so byonna baabikola but little did they know that I was just living a script of life that I've never written for myself so oyo yawandiika script y'obulamu bwange yagenda ogitambuza mpaka wali baswaza waliwo akayimba ennaku zina akagamba ogolole omukono gwo onsembeze kumpi naawe mukama ajja kunsembezanga okumpi newaali abalabe bange bajja kubanga aneekoonako yagwa kubanga siriiwo ku lwange nzekka ndi ku lwa bannayuganda abangi ennyo